Misa y'okubatiza ku lutikko Lubaga ekulembeddwa Father Alex Kambagira ng'ayambibwako amyuka amakulu Father Stephen Mayanja n'abalala. Father Kambagira mu bubaka bwe ayogedde ku bukulu bw'okubatiza omwana n'ajjukiza abazadde ku buvunaanyizibwa bw'okukuliza abaana mu kwagala kwa Kristo. Okwagala kwa Katonda ajja kufuna obulamu obujja mu mazzi ne mu mwoyo omutuukirivu. Mulimu gwaffe ffenna nga ekereziya okubalabirira bwe batubakulira mu kukkiriza kwe bafunye. Father era asabye abazadde okubeera ekyokulabirako gye bali. Ng'ayambibwako bafaaza abalala bakoze emitendera egikakasa abaana mu kisibo kya Kristo omuli okubasiiga omuzigo n'okubayira amazzi amatukuvu mu kyenyi. Abaana 87 be babatiziddwa. Njaga kwebaza Katonda olunaku luno lwa Easter kubanga mbatiza mutabani wange. Omwana tina omukubiriza okulaba nti tumulambika bulungi mu ddiini ye. Babaana 64 babatiziddwa mu ekereziya ya St. bali ku ddembe Buloba ng'okubatizibwa kukulembeddwa Father Joseph bali ku ddembe Mpaji. Bw'abadde abuulira akuutidde abazadde okuliza abaana mu ddiini bafeeyo okubatiza abaana nga bato. Katonda ayinza okukayitiraawo nga kakyali kato nga tekaddabatizibwa ate nga mu ggulu wagendayo babatize. Eri abayima b'abaana bano abasabye okubalondoola okutuukira ddala lwe banafuna amasakalamentu gonna nga ne mu masomero batuukayo bamanye bwe bali. Mukuze bulungi abaana ba Yezu abo. Lwaki mubakuza bulungi si bammwe? Yezu abaana abo ababateresezza bubuteresa. Bwana mukulu w'ekigo ky'ebujuuko Father Anthony Bale yennyamidde olw'abantu abekkusa bokka ne batuuka n'okwezibika ebintu by'abawejere n'abasaba okwekuba mitima. Tuli mulembe guno okwewuunyisa nti nno abali obulungi abafaana okuba obulungi ate baagala n'akatono akabali obubi nako bakatwale. Mu baana ababatiziddwa mubadde muno wa mukozi munnaffe Kagolo Francis ng'onawerekeddwako manager wa Bukedde TV Saalongo Richard Kayira. Twogeddeko ne mwami Kagolo ne mukyala we ne basaba abazadde okutwala obubaka bwa faaza bali ku ddembe ng'ekikulu bakuliza abaana baabwe mu ddiini. Buloba kirungi nga faaza bw'ayogedde okukuliza abaana mu ddiini. When a child is baptized, really, there is God fearing inside the home. N'abasajja basabiddwa bulijjo okukomya okusuulira obuvunaanyizibwa bwabwe kuba y'emu ku ngeri erese obutabanguko mu maka okweyongera. Bino byogeddwa Father Achilles Lukwago bw'abadde akulembedde misa Easter Monday ku ekereziya ya St. George e Nakasozi Buddo mu town council y'Ekyengera. Oluusi tulekerera abakyala baffe ne tubasindika busindisi mugende mubatiza abaana naye ng'ekyamazima bamaama baffe abo batubeererawo nnyo mu buli mbeera. Mu misa eno Father Lukwago abatiza abaana 25 nga kuliko n'omukozi munnaffe Kizito Dennis era ng'asabye abazadde okukuza abaana nga batya Katonda. Ne Joanna Keira Nakiboneka muwala w'omukozi munnaffe Kibuuka Lumu abatiziddwa e Kayunga. N'ey'omwana n'ey'omwoyo omutukuvu.